noonyeza ddala munnange mukwano noonya naye obusobozi obulina obusobozi woba obuyina nsoma ya mobile money ne bank account osobola okwongerako oba olivaako akyayongerako gwe gundi lindako abagagga bangi tuli munyonyi ojjukira tuli munyonyi abagagga bangi ze nkyazaalira ddala kyetagisa omusajja okuzaalamu ekyetagisa essaawa eno olina okuba nga ozitowa munda sente mu mubiri mu byonna mu mpisa enneeyisa ensawo omubiri endabika olina okuba nga ddala ozitowa don't you want a proper woman ayina empisa afukamira ayoza afumba azaala abaana yanadiza ne bajja be nga ayina obbaaniriza nebyo ne bemu ebiri so naffe tuwagala atuukiridde si kyo bakyala bannange bwekiri abasajja baagala abasiiwuufu abakazi babagala muli basiiwuufu kyekyo kale nyongeramu akatonotono si ebingi kuba nazaalibwa nayo just kunyirira bunyirizi gutondaba bwe mba ngenze ku ssomero ennaku zino nsoma bannange nsoma bya nnyonyi naddayo n'ensoma ngenda fuuka payiroti amabega okitegeera nina emirembe ndi bulungi sisabiriza ng'omuwala abaana bange bali abanywa kyova n'okuzaala njagala nnyongereyo kozi mukama akyampadde obusobozi nsobola kale muteebereze nina abaana basatu bulijjo manyi babiri nina kale bataano enyongeddeko I have 3 children be nazaala bakuze asooka ayina emyaka 10 kati omukyala ayina omwana ow'emyaka 10 aba yenkana kyessaawa eno kati mwebalire amasikyo webalire so I adopted omanyi ebigambo biyitingana eyo Zato yazaala abaana bataano mbasajja bataano I have a very good heart. I love children. Every single penny I make goes to my kids, all right? Kati nazaala basatu ne adoptinga y'abalala babiri kati be bataano nina abaana bataano n'abalala abaliwo. My dears, olugendo lwange si lwe lumu lwe lugendo lwo buli omu ayina olugendo lwe. You might feel jealous and weak and bad that muganda woba mukwano gwe bamuwasizza, the guy has proposed, gwe tebannaba. Mukama ayina ekikyo kyaba akuterekedde naye nga tekinnaba kutuuka kati. Lwaki nkyazaala? Munnange mba abadde atya nzaala sizaala bakazi bannange nzaale sizaala twala wali bakyala wali bambuza ekibuuzo abakyala abo balungi nnyo babadde very active mwe balegula VIP tickets zaffe muli mutya. You got a question for Zato? First of all, thank you for honoring the invite and blessing the event. Thank you so much. Alhamdulillah. Secondly, single mother as well. Hardworking. Two beautiful children. How do you balance the career being out this time and all the backlash of being a working mother, especially you who is in the spotlight, and raising children to a certain value, like you say, the values that you want your children to have? All right. Yes, that's a very good question right there. That's a very, very good question. Olaba Sheila, jebugenda ne bugenda namanya ennaku yange. Namanya ntiteri, nobody's going to come to my rescue. Nobody's going to come and buy me the nice shoe I want. Nobody's going to come buy me the nice clothes or dresses or wigs that I want. Sheila nasalawo nkole ng'omukazi. Kyonna kyekiri kasitamba nga nyingiza. On top of that, abana bange nabanyonyola. Kambanyumizeyo akasitore. Waliwo we twatuula ne bambuuza, mami, we were in school and then the teacher asked us who is the head of the family. For us, we put mommy because you're the only one we see. You're the head of our family. But the teacher marked us wrong. The teacher marked us wrong. Then we told the teacher we do not have a father. The head of our family is mommy. Era
nkubirirawo musomesa simu ewa syllabus kyeyo biki bye musomesa abaana ndowooza muyiga okuteeka mu syllabus yammwe muteekemu kali aka single parents bakateekemu ebintu byakyuse naye ekyo kyampa ekyokuyiga ng'omukyala neŋŋamba Zato ogenda nno okutoba era nabatuuza ne mbanyonyola since there is no father nkola ne schedule yange nagiwandiika wansi. I wrote my schedule properly nti okuva ku ssaawa emu madropinga ku ssomero ssaawa emu bwe mba ngenze nga Isaac ataliiwo. Isaac is their personal driver huyawo. Kakati bwe mba ngenze okusoma nemba sula kusomero by ssaawa emu nze nendeega ku ssomero lyange nvaayo ssaawa 5 nti 5 kitundu nzikozesa nenvuga mpaka ku NBS nenkola okuva ku ssaawa 6 mpaka ku ssaawa 9 schedule bagirina. So we get time kati ku weekend emisana lero nsibye nabo ne bamanya nti lero mami is free waba talina kicuba gig like this is a gig baba bamanyi ne gigi zange nzinotinga down. So whenever they are free and I'm free, that is when we spend our ample time together. Thank you, Zato. Yeah. Tumukomere ko mungalo Zato DJ. Ebanga lyambadde na sikuda nkongo okuwa story word. Tubadde bya vibe papa. Debo. Bayigo kuntya. Omanyi muyigera na munda banga mansudde nze nanfulumye nze na okitegeera naye abaana bange be babeera mu mirror ne baŋŋamba mami leero olubuto luyiseemu nnyo mami leero teekako gata mami leero okitegeera but they give you that simple little advice. It's honest, it's true. Okitegeera mbayigiriza okutya Katonda, mbayigiriza okurespectinga abantu, mbayigiriza the 5 magical words. Uncle Sean, wait for you to teach your children. All right? The 3rd word is excuse me. Ozibulirezo gendo deyo nawo osome abana bo bayigirize those magical words wherever in the world they will go. Omwana agamba excuse me please sir, please madam. Owulira otya nawe oba owulira nti omuntu ono wampisa. So there are certain values and I've taken my kids through and they are following them and I'm so happy. Yeah. Another question. Ani ayina omuzindalo gwange gendo gugulinge oyagala maleyo gwatanazaala gendo ogugulinge wamba wabali abaami babali wali oyo. Some of us were very clever in office wali ezo zimashibala kagambye shimbadde siriwo Zato. Where do I buy my shoes from? Ngulawe engatto zange ekyo butumye nzikuwetera kuva bweru ekyo nakyo weekiri kuba ndi mutambuze sikyo mukimanyi sikyo naye sagala kubalimba Kampala tulina amaduuka abaana baleeta ebintu day in day out tebakibalimba tulina ebintu ebirungi. You just gotta take time ogendeyo eyo wansi mu downtown onoonye ekikunyumira ate nga kiri unique and it's very cheap. It's not expensive. Yeah. So this one I got it from Uganda downtown. Nina abayiribi bange baziyirire okubeyo mu Nana Center. Do you know where Nana Center is? Yeah, you know, eyo wasinga engatto sikyo webale nnyo omulala bamanyi ne test yo bagamba nja kunyumira Zato. Bamanyi test yange abayiribi bange. Baby come, your bread hair and beautiful. Jango mbuze ekibuzo. Totya. Jango omusajja bukulaba oli single. Oli single? I'm single. Tola mubadde weekwese. You have a question for me? Sunday wali. I just love your vibe. What's your name? I'm Aggie. How old are you? How old are you? That's too much. I'm 21. I know she has a question for me. She's been looking at me. What's your name? Mom. Okay. Are we ready for yet another exciting performer? Yeah. Right about now, Kenneth Mugabe is coming on. And of course, Jangu, baby, Jangu, Tina Nerasta, you did the Bulala Jangu, come ask me a question. What does the Kwana? Wagwan, brother. Wagwan, baby girl. Nibulunji, what's your name? Spatakila. Spatakila, nkulabe wadde osonze wali baby. Mbuza ya chibuzo.
Guy looks so beautiful in pinky. Neyanziza. In pinky. You're picked. You're picked. Give me like 2 songs for Pinky. Do you know Pinky? American artist. You know her? Give me like 2 songs. Pinky afimba akayimba akapicha sicho. Agamba Pinky mu America ndo. Pinky mu America. Oba wafo wawano. Agundi tatu confusing mu America yaggwako. Tumanyi owafe yaliko. Owafe yaliko. Wama owafe yaliko. Oyagala mu America nga tobafaanani. I'm like Tupac Shakur. Do you know Tupac Shakur? Yeah, fadda. Give me like 1-2 track for Tupac Shakur. Ono yayiseeko dda. Balina kye baatulangira juzi. Ebiseera byakigenyagenya kati ebiseera bya Tupac nze nali nzaalibwa omusajja simumanyi Tupac. Nze nange Tupac simumanyi. Yenda tokubula ekiwala. Namakawula. Ono yayiseeko dda nze mwesonyiye. Amanya ati jangu ondizeeyo akabuuzo. Anja ati aji toyagala akulabe. Jangu wamma mutwalira akazindaalo. Yes, Zato. Kwata kano. Fatuma. Ati atiddemu ne yeemodde. Ati. Wangi. Tambuza omuzindaalo ku mwami oli. Wuyo ayambadde diseti. Tubuwoyo. Ate yenna atuddenga boss. Boss, what's your name? Simon. Thank you for supporting All Nations Cultural Food Festival. What question do you have for me? Buza! Abuze! Wangi? Tontia, Nichi baby, ni sister Okali. How can I be your friend? See sister we, Nichi baby. How can you be my friend? On Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, Threads. Just some number yo. Number yange was na kusomela ya mobile money. Kasomela ya mobile money. Mobile money Twitter wo. Neda. Tulaba kati.